Ani bakugamba present fools don't learn from past fools to make history repeat itself. Nti abasiru abakakati tebayigira ku basiru ab'ebiseera biri okuleka ebyafaayo byeddemu. Nsegira ono talina kye yayiga. Nti alowooza nti ye musiru asoose okwogerera gavumenti. Neerabira nti Gaddafi yali ayina abamwogerera era nga basiru ng'ono. Blaise Compaoré yali ayina abamwogerera era nabo nga basiru ng'ono. Hussein Mubarak yali ayina abasiru abamwogerera era nga basiru ng'ono. Okitegera? Then lastly West Sudan ne yayina abasiru ng'ono. Okitegera kati ono alowooza ye musiru asoose okutiisatiisa bannansi. Leka mbabuulire bannayuganda. Ekintu ekigenda maaso mu Uganda it is bigger than what you see. That is just a portion mwe kimulabako. His Excellency Kyagulanyi alwanyisa Museveni ayagala kuliyemeza buyinza. No. This thing is big. Luno olutalo baluyita de-dollarization. Olutalo luno baluyita decolonization. Nothing. Teri kikyalivasinga. Sisobola kulimba nti Museveni yakyalina option esigala ku ntebe. Wabula option gyalina eryeji avaako atya. Waba yagala mirembe dialogue. Si kutuforcinga mu iPod. Otegera? Ayagala tuteeke mu iPod aveeko nga alina bargaining chip asigale mu system. Tetusobola kikkiriza. Ayina kugenda mu dialogue. What are you taking? Tusigaza kiki tukujjako? Ye Uganda wetuli kati. Temunnamanya just bumanya. Then number 2. Ebyo byali mu kutinkuula entale Sudan. Ebyo byatinkula entale Sudan. Byagenda byategeka bibomu ezo byategeka ebyo byekisiro okulaga nti mu Uganda mulimu chaos. That is choosing the hard way. Mutegera alonda hard way. Kati ono byatiisa bannansi tamanyi ki. This one they don't have even just a portion kuki ekijja mu Uganda. Nakugambye obwe yagala okutegera olutalo no Museveni lwalimu. Njagala ogende Ukraine. Ye kakati ate nkulinda ogendeyo bwe bati. Olaba America ono yawagawaga Ukraine nti lwanagana n'omurasha. Okitegera lwanagana naye. Naye nakugamba ekintu ekizibu ekyokuvaamu bakiyita decolonization. Bano abataano tebasobola kwerwana. No. Kati gwe always bakukangamu n'obamuka ne bakuba embwa. Okitegera ekye bakola. Kati ono Fala yayingira akabinja kannaamu. Alowooza nti Russia esobola okumuyamba okuva mu Bungereza. Nga yokwa Ukraine yakikola bano nabagamba bo batuzanyira ku mitwe. Fa abantu baffe ne beta bo always bafuna mu they emerge as winners. Ono abadde bebawaga Vladimir Zelensky. Bebawaga Zelensky akole kyati nkulo lutalo kuno. Kati kulasi tumaliza kulokutano. Donald Trump agenda kusinkanani Vladimir Putin mu Alaska. Alaska it was a Soviet state. Soviet state yeno bajija ku Russia mu mwaka gwa 1857. Then nefuka 49 states of the United States of America mwaka gwa 1959 we yafukire gundi emu ku America era bagenda okusinkana. Naye ibono kyakugamba kibagenda okusinkana mbu wagenda kubera exchange of territories. Kitegeeza ki territories ziri Russia zewambye zijja kujiddira. Kakati bano bwe busiru obubaliko. Museveni alowooza nti Russia esobola okumuyambako akwate Commonwealth state agiteke mu mikono gya Russia. Ekyo kizibu nnyo kikafuwe. Museveni alowooza nti Russia esobola okumuyambako ng'ayita mu basirusiru bano akwate Commonwealth state agiteke mu mikono gy'omu China. Ekyo kikafuwe. Nakugambe Uganda yattisaako bassekabaka bana ababuganda basatu n'owabunyolo omu. Okitegeera eyo tekisobola kubeerawo. Museveni talowooza nti police gyalimu ya America nga Uganda yajingira mwaka gwa 1962 eyo police eyo mbu Museveni agiturning against the Americans themselves. Agamagezi Museveni tagaina olaba ffe bannansi Museveni tumulaba nti musajja musiru kakati atadiringe bano abajja ne police yabo bana abantu nabagamba baavu naye baatuula bali batano we bati we baatuula ku kagundi ako ku UN yoko League of Nations edda twatugita Berlin Conference. Abantu bano balina engeri gye bayiya bannaabwe nabagamba Berlin Conference eno yalimu ensi ezisoba mu 18 naye basigala aba batano. Tosobola kukifuna yowawe. Bakujjako ate bo ne bakulaga nti bakyakwatagana. Bakubisa abantu bo ne bafa ne basigala nga bakyakwatagana. So mwabatuusi ekambawe ekintu kimu. Ebyo mutiisa temugenda kutemera gwe mugenda kutiisa n'olutalo lunene ate namwe mukimanyi. Tetusobola balekera ntebe. Jagala mulabe ekiri e Congo. Babagobye nga basiru.
Okitegera mwavudde Kongo ng'abasiru era ng'ennaku z'omwezi 18 kwongeddayo mikono gyaki mikono gya gavumenti okitegera eddayo essaawa eno mu America yatwala Kongo yagitwala naye luli Museveni yabadde alwana ku lw'Abalasha n'Abachina olunaku olwaleero America yegitwala okitegera njagala otunulewa Ibrahim Traore yese muteeke gye bamuteeka muuno wano nabagamba njagala nkulaga ekintu ng'okyebako Ibrahim Traore ono mumulaba teeke yemu Abalasha gye bamuteekamu bw'ave mu France essaawa eno ewa Traore bibi va mu ebyo internet byebalaga abantu bafa olaba ne Traore ku luno avuddeyo n'akyogerako abantu bafa ewa Ibrahim Traore awo naye ani yamuwaga Russia yamuwaga kakati olunaku olwaliro Museveni ono alowooza nti alina bargaining power asobola okujja mu ndagaano ne jjajjaawe zaataalimu jjajja wa Museveni teyaliwo mu ndagaano y'Olukumu teyaliwo jjajja wa Museveni teyaliwo mu ndagaano y'Olukumu jjajja wa Museveni teyaliwo mu ndagaano y'Olukumu teyaliwo okitegera mujjajja wa Museveni teyaliwo nga America esayininga ku Uganda teyaliwo so kakati bino bemutiisa bannansi mwe batuusi mwe kambabuulire it's better muve mu bino ebyekisiru kubanga ekituufu mukimanyi wumma mwagala musaayi bajja gubawa ekyo kyo kibabuulira Munnayuganda tugenda mu protest vote nakugamba wano capitalism policy wekwataganira ne bannansi ne mujjawo ekizibu kubanga Museveni interest z'abanazi betrayings zonna ate bano bo kasita okwata ku interest zaabwe tebasonyiwa Bungereza tesonyiwa Idi Amin Dada mistake gye yakole yamukuya kuyingira namu Museveni leero ye chairman okitegera leero ye chairman kati bana abatumbavu boogera ebyekisiru bano nabagamba bano Uganda yotekyali mu mikono gyabwe just bali awo batambula kukulagana ku media kuno batambula ne bakola bi statement webiti in actual sense Uganda tekyali mu mikono gya Museveni just tulinda time gwe Munnayuganda weetegeka akalulu ako kagenda mu kino kyenjagala nkulu njagala ndage idea Museveni njagala Museveni agale Nuupu idea Museveni agalewo Nuupu nga bwe bagamba nga bulola kino ekituuse ekisirusiru kye bawadde kaadi y'Nakawa West mufo ky'okgenda kibuulira abantu b'Nakawa West biki ebibalemye okukola mu myaka 4 Museveni gy'abeereddewo byagenda okukola eby'Nakawa West kigenda kizunga ku TV nga kigamba Nuupu bagenda jigala constitution yabwe tebannagigira simanyi biki tebannabigazeetinga njagala mugale Nuupu mugigale omanyi mugera tegeera kye bayita multipartyism mujja tegeera lwaki Daniel Arap Moi bali balina okumuforcinga okugenda into multiparty state okugenda multipartyism wa multiparty dispensation bamukuba akalulu akamujjako ekyo mugenda kukirabako omanyi abatuusi bano nabagamba bo basiru nga bo kati batuuleyo nga bali emmere Museveni talina plan efuga Uganda eyo week tagirina ekyo tebakikulimba Museveni Uganda agifugira ku lunaku buli olucha n'aluzibya ng'amanya luno luzibye buli olucha n'aluzibya ng'amanya luno luzibye bw'atyo wafuga Uganda Museveni talina plan efuga Uganda week naye ebbanga lyonna abadde yatuteekako ki fake opposition gye yatuteekako okitegera so mwe batuusi mwe abatiisatiisa bannansi Munnayuganda totya kintu n'eki tugenda mu kalulu akalulu bakapitalist bayina okulaga ono fala nti ffe tufuga Uganda eyo bagenda kumulaga lo ekyo kyo nkikubuulya tugenda ffe essaawa eno kye tuli mu kunoonya kiriki tutapinze tutya mu zino policies because we called for their intervention when we shouted the world listened we twaleekaana ensi yatuwulira now when we act the world is going to react kidamu when we act the world is going to react bakapitalist bajja mu Uganda Ukraine abakommunist egenda kuddayo mikono gy'abakommunist Burkina Faso eddayo mu mikono gy'abakapitalist mu mikono gya France just watch the space then bana abatuusi bano be batiisatiisa bano ebyo katulinde tulabe nakugamba bano bali batano be bacyankalanya be bakola world order essaawa eno comedy gwe balimu wakola world order mpya bagiyita superior majority the Tutsis cannot stop this niwabeera bafa munansi tugenda mu protest vote kukanoonya kukalonda kukakuuma kukebalira kukagoberera wakabba tugenda kukabanja Museveni agenda kugenda nga Gaddafi it is either peace through dialogue or force through protest bagita protest vote Munnayuganda wetegeke va mu zino intimidation zakola taina kyasobola kukola yagwadda
twegweko enkya for God and my country. Alright, oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango tuwuliriza kulisayo nnyo gwabadde mu gano lya weekend abafa ku church mbakulisizayo nnyo akawungezi kabadde kakinyi kagobe olukuba kuba lufuyiridde wane wafeewa mu Uganda gwe gyoli gyobadde osinzira yonna simanyi bigenze bitya naye nga gwe atanatweyungako nkutegeeza nti nno okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeerengo otweyungako abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo kakati Munnayuganda olina okukitegeera nti nno nga tugenda mu kaseera ak'akalulu ka 2026 tolina kubanga otiisibwa sigala ku mulamwa bingi ebigenda okuvaayo bikuintimidating naye osigala ng'oli focused sigala ng'oli ku mulamwa obuwanguzi bwaffe jjukira nti no ku mulundi omulundi gwokagoka tugenda mu kibayita protest vote gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza sagala kwongerako nnyo naye gwe ky'oba omanya kimanye nti nno ensonga bwezito bwe ziri mbaagaliza olunaku olulungi mikwano gyange mu abali eyo mweraba tugenda kuba nga tukomawo ayagala okujja mu comment section oteekawo endowooza yo kutumiddeko nnyo osobola okujja n'oteekawo endowooza yo mu comment section n'osobola okuba nga oteeseganya wamu naffe.